Mwami Lutamaguzi Mwami Museveni gwe bw'otuula awo tomulabirako ddala kintu kyonna kyakoledde eggwanga lino ngaki buli we mulaba mulabira mulaba nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza buli we mulaba nze buli we mulaba kugambe kino kyange buli we ndaba Museveni nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza gwe kindage kyatukoledde ng'enseno kitisaati kya kyenvu kabonero ka busibe yambala kurimu abanda basinga Lutamaguzi bana kuba tulina obubinja bw'abasajja wano obwefuula Abaganda naye nga bakoledde Buganda okugisaanyaawo nga bakola endagaano ne Museveni eyeekyama okutusaanyaawo lipooti wagijjawe tulinamu abantu sebo mu gavumenti mikwano gyaffe kakati mambuka ga Uganda nayo betwalayo ne bateekawo basanga nga buli community erina gwe bayita chief Museveni abagamba amwerondemu mu bachief mwerondemu gwe bayita paramount chief musaba chief kakati ne batandika okwekuba ettaka lyonna balitemye lyonna nalyo bali batutteko buli mukungu w'omu mambuka bamugabira omukazi omulaalo bwe tuba tubasosola tubasosole siri munyankole tuba basijja bano baagala Kongo kugifuula balina ekitundu Kongo kye baagala okuzimba ensi yaabwe nga yanjawulo nga bwe tubafuutula wano gye bujja bajja kusala busazi bagende Kongo mu biseera by'olutalo omukyalo ow'omwana olumu amwerabira n'akwata mu kapa n'afumuka emisinde ng'emmundu evuga agenda okwekanga mu kibira nga kapa gy'asitudde ng'omwana yamulese waka kuba ne kapa bw'emanya nti ono nze gw'asitudde nayo yegonda bulungi nnyo teri munakawempe mujeganya asobola kukwata Museveni oba WNRM n'amuwa akalulu Kawempe tugenda kumuwangula bulungi naye bwe wabeerayo musiramu w'Ekawempe ng'agenda kuwagira WNRM nkwegayiridde nnyo toddayo kusiiba Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza oliyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo mukulike abanyuse abakyakola mugende mu maaso dakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero baraza naku z'omwezi ziri 10 mwezi gwa 3 omwaka 2025 olwaleero Honorable Dr. Bayigalulume Michael emanyi kati mbeera ya kunoonya kalulu akalulu kakutte wansi ne waggulu ndooza enkyalo erunaku olusembayo mu kalulu Kawempe North olunaku olwokusatu si kwe kulonda lwakusatu lwakuna enkyalo ezikoma kampe olunaku lwakuna kwe kulonda zikoma enkya olwokubiri olwokusatu bawummulemu olwokuna kwe kulonda ekiri e Kawempe kyo kissa kinegula mu mbeera yonna mukyala Betty Namboze bakireke naye bw'ati Honorable Lutamaguzi ye waali twogere ku nsonga y'e Kawempe mulabyeko kulaale ku katuuti abaddeyo mbadde nzija n'endaba obukuumi nga bungi naddala wakati wa Kamwesi ne we bayita ku Gaza awo naye ng'ate abakampeyini ng'abalala bo bali mu mbeera nnungi naye nga wano obunkenke naye ebyonna tujja bituukako kalulu k'e Kawempe ensonga endala Mwami Lutamaguzi atuula obumu ku bukiiko obutunuulira ennondoola y'ensimbi IGG yavuddeyo era n'afulumya n'ayogera ku nsonga y'obulyake ne ssente ezibula kaakati ate kyo kikutte wansi ne waggulu akaseera kano buli muntu akaaba ssente emisolo mingi ebivaamu ssente nabyo byabuwanana buli kimu kyonna naye ssente za Uganda zo zibbibwa enkya n'eggulo njagala okwebaza ennyo abantu b'e Mubende naddala abantu b'Amadudu abantu b'Engabano Kanseera n'ebitundu ebirinaanyeewaawo abantu b'e Kasanda abantu b'e Kasambya n'ebitundu ebirala okutwaniriza ku lunaku olw'omukaaga awo ku Riverside Resort Beach Engabano Madudu we twatongolezza ezimu ku programu zaffe ez'omuwendo ennyo era ezinyumira ennyo abantu programu eya Neeyimbira Byange era etandika olunaku olwaleero
nga mawulire ag'essaawa 3 gawedde mugirindire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasobodde okubeerawo ne Lubogola Simba. Omutima ogwaffe mweffe mwagulagidde ddala. Njagala okubeebaza ennyo ate ne bannabyabufuzi abanyumirwa pulogulaamu eyawali omukka tewabula muliro olunaku olwajjo era mu kifo kye kimu abazze okubaako ebirowoozo by'omukubaganya ndowooza mwawulidde. Ebitundu ebirala namwe musobola okukola bwe mutyo ne muteekayo okusaba kwammwe emitendera ne tugiyitamu ne musobola okuba nga mufuna omukisa ng'ogwo. Naye njagala okwebaza ennyo management eya Riverside Resort Beach naddala director Major Dr. Bernard Mukiibi. Weebale nnyo, weebalire ddala abantu baffe abaatusobozesezza okubeera eyo ab'enjawulo, abantu baffe omulinga bano saako ne management eya Riverside, abantu baffe mwenna abasobodde ba S David Filling Station and Produce, abantu baffe aba pikipiki abaleseze pikipiki, abantu baffe Silver Electronics nga banaawo, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala okutubeezaawo ate n'okutwagala ennyo. Mwebale nnyo. Honorable Lutamaguzi lamusa kubawuliriza n'abantu benga bano bakutumidde nnyo era bakumbuuzizza Lutamaguzi aluwa anajjako ddi eno era Ndayizimana n'agamba nti tolina kirala kyonna ky'ogenda kumuwa n'asanyuka. Kintu kimu kyokka ky'olimuwa n'asanyuka kulinnyako kigere kyo Madudu nga bano mu constituency ye. Ndayizimana mugumye nja kujjako Madudu nja kugendako mu bantu b'emubende mbabuuzeeko naye sebo nzikiriza okubuuzaako naye n'okubuuza ku bantu baffe abali mu kutuuliriza naddala abansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako bannakapeeka Kasaŋŋombe Nakaseke mwebala okukola. Mbadde mbakulisaayo nnyo ennaku zino mbadde siriiwo mbaddeko bweru wa ggwanga ne leader opposition tubadde twagenda mu lukiiko lwa high level ne Joel Lusenyonyi nenvaayo kaate nempetako nengendako mu lukiiko lwa UN kati nakomyewo naye njagala kubeebaza nnyo mwenna abajja ne munziikirako n'abampeereza obubaka obunsaasira jjajja wange Naalongo Alice Kibuuka afudde ow'ebuyungwe. Baneetubeebaza nnyo mwenna abaatukolera ebintu by'enjawulo abaakigudde waani Nakaseeta Buyungwe mwenja kufuula mwezi ogujja nja kubawaayo essowaani 350 abaakigudde waani mwebale nnyo mulooza mukulu yiga ne ttiimu y'abano mukulu chairman muti ow'ekibaale n'abalala bwe muli nali neerabira naye at least mu mwezi guno ogujja nja kubawaayo essowaani 350 sizirambye kubanga ennaku ziri nali nazanga omusajja omu yali anvuma naye nga mukazi wa mwebasiza ku mufaliso gwange mu ddwaliro eyo Nakaseke nenjagala okumuggyako musuule wansi nga naye nenkuuma obuntu bulamu ng'omubaka kati kyengaba nnyo kiramba buli kyengaba nteekako waakiri Honorable Lutamaguzi naye bano abaakigudde waani nja kuba bimuteekeko manya gamu. Njagala sebo mukama wange okubakulisaayo nnyo aba Radio Simba nammwe eyo gye mwabadde bannamubende ndowooza babawuliddemu omusera beebale nnyo beebalire ddala okuwagira Radio Simba. Kembadde siriiwo nsaasirako abantu b'oku Kibaati abantu b'omu kitundu ky'e Nakaseke omuyaga bwe gwakubye abantu b'oku Kibaati ababodaboda nange nakadda nsanzewo ebintu bingi naye mbaweerezayo emitwalo 50 gibayambeko. Ab'oku muzikiti gw'e Kalege chairman Ashirafu yaŋŋamba nti amazzi gaffe ag'oku muzikiti awo Kabowa kaafa sente nziwadde chairman Nanjwenge azibaleetere mukwasaganye naye. Okay. Neyanziza nnyo Honorable. Waliwo ali mu taxi egenda Kayunga aŋŋambye nti nno batumbudde. Naye egenda ndowooza nazigo bakangulumira mu bitundu bye bimu ebyo. Twongera okubira abantu baffe omulango okwongera okukola. Ndabye okusomoozebwa kungi nnyo naddala wano mu Buganda abantu tebakyagala kola n'okusaasirako obubbi bw'ettaka bweyongedde naddala mu abantu b'ewaffe Nakaseke. Nabadde ndi bweru nga waliwo ttiimu eŋŋamba nti ekyalo ky'Emanywa mu waliwo agambe yakiguze ebyalo ebyo byali 9 ndowooza mujjukira omusajja oli gwe baayitanga Haji simanya ajaani
yali azze yefuula mbu simanyi musaveya bw'atajja asale ne tumugoba mu 2017 mu biseera ebyo mukyala waake naye yali minisita w'ebyettaka era IGP n'akakiiko kabamugemeire kajja so newunya nnyo omuntu okuva eri n'agamba nti akomyewo ku ttaka ly'emanywa naye nayogedde n'aladisi oyo agamba nti yagulako ku ttaka ly'emanywa okuggyako ng'oguze bw'oba oguze ettaka oba osikidde buvunaanyizibwa bwa busuulu ate tokkirizibwa ggula ttaka liriko bantu naye bw'ogula okuli abantu oba osikidde okuwa busuulu si kusala ku bibanja kyekimu n'abeekabo gwe nammwe ŋŋenda kubanga nzijeye wammwe nayo baŋŋamba kuba kati lwaki nkyogeddeko lwali tubadde tuyisa alternative ministerial policy statements waliwo ewaffe Nakaseke ttiimu y'abasajja baava Rwanda bangi nnyo balina ssente kati bafuna wano bawolole be bakwatagana nabo kati ono wolola ajja n'abasoma obwongo n'atandika okugamba wano njagalawo ate naddala mu abapoliisi at least tubamanyi babagaana ku byettaka wololo oyo ng'atandika okubatiisatiisa wano nagulawo nga batandika okwekyanga n'ekisinga okuneeraliikiriza oba abantu baffe babuguyavu kwenkanawa obadde n'ekibanja kyo oli ava atya eri okujja okukyeyizaako mbu simanyi gundi yazze n'asala oluwenda ng'alusala atya n'olwekyo ekyo tukibakubira omulala naddala mmwe mu kapeeko omwo mulimu abeebafu bangi gurupu seze ezaava e Rwanda ezo eziriko bano bawolola ababeera omwo obubinja bingi obwo bwefuula obw'ekitalo naye ng'ate nabo tubalabula nti muve ku bibanja by'abantu nabadde entambula simanyi oba ne Nakaseke bwe guli omanyi bwe ntambulako mu bitundu ng'ebyo nabadde mubende eyo nga ninako abantu benjogerako nabo esebo abamu ku bakulu era ne wabaawo n'omukulu yangambye agenda kutambuza ali mu kukola research akole report eyo agende ng'azinoonya simanyi oba ne mu bitundu ebirala nga Nakaseke Luweero n'ebitundu ebirala Kayunga Bugerere eyo omanyi waliwo omuze gw'okugula ebimuli emmwanyi oli n'ajja n'agula ekimuli bamutunze ekimuli kakati nga kirabika ebugerere eyo waliyo abaali batandise okujja nga waliyo bumotoka nga baga buva Kenya bugula bunanasi obuto bagula obunanasi obuto ate bakalamula kakyali bakugaako nja kakuwamu 200 ako ka 5 bakano bwe kati ate olumala okukasala n'alaba nga sikayagala ako tajja kusasula naye nga ate kukikola akakoze eki akajjeeko kakati ate bwe nabadde mu Mubende omwo ne wabaawo Mubende yemu ku district kwa ripoti ezifuluma esingwamu obwavu naye ate waliwo ne ripoti eyafuluma nga Mubende yemu ku district namba 3 efulumye emmwanyi ontegedde kutegeera kakati nga oli yeebuuza kati ate waliyo obweraliikirivu bw'ekirime kya kasooli kati nga kirabika waliwo abatandise okugula ekikoola oba oluyange nti kakati oli bw'asiima omusiri gwa kasooli oli najja n'atunula n'aga engeri ekikoola ekyo gye kitunulamu n'oluyange olwo kasooli oyo ajja kubala kati gwe omulimi nga bajja nga bakugamba ffe tuguze ekikoola gw'osigala oli mwavu alipooti n'efuluma nti Mubende yeesinga okufulumya kasooli era efulumizza kasooli mungi nnyo era okusinziira ku nnyingiza Mubende yakusatu mu kufulumya kasooli oba mu kufulumya emmwanyi naye ng'ate abantu baayo baavu simanyi ekintu ekyo mwe ng'ababaka ba paalamenti naddala ggwe akubiriza abantu okulima ne banno munoonyereze ne ku kintu ekyo ekintu ekyajja mu kugula ekimuli ky'emmwanyi kigenda kutandika n'okujja mu bintu ebirala kakati abantu b'e Mubende si be bokka naye ne bannayuganda omanyi obwavu obuliwo mu ggwanga butadde abantu ku kisenge nze omu ku bagamba Mwami Museveni nti bw'oba otambuza pulogulamu zino z'oliko nti ogoba bwavu tosobola goba bwavu ng'abantu ogenda obawa ssente abantu bayambeko abantu gwe kimanyi nti kati tutuuse mu budde buno tuli mwezi gwa 3 naye abamu tebasasulangako yadde ku school fees obwavu buli mu byalo eyo bw'oba oyagala okulaba nti obwavu buli mu byalo weefuule nti oli wa byabufuzi otambulako mu bantu ojja kulabanga ne peesa ly'essaati lyo baagala kulitwala kakati ekyo ekiri e Mubende kiri common nnyo wonna ffe ewaffe mu kyalo e Nakaseke oli asobola okujja n'agula ekimuli ky'emmwanyi naga ekyo nkiguze n'omubuuza bwe ziri afuuka ebirerya anti kati oli atunda nga ali ku kisenge kati batandise gula gundi luyange lwakasooli balina okulugula kubanga ezimu ku disitulikiti ezinewunyise nnyo oba ne Bayibuli akyogerako nti abantu tujja kubaleka baboneebone kubanga tebalina kumanya edistrict y'e Mubende nga babona
bonaabona eringa eyekayunga buli agala okugoba omuntu ku ttaka owulira mu bende gye baatandikira eyo abantu bwe bagoba ku ttaka abantu bwe bali bubi naye boosanga nga be bambaza bitisaati bya kyenvu baleereeta kakati yesi n'abeekayunga abantu n'omusanga bamwambaza kitisaati kya kyenvu aleereeta n'omugamba nedda kitisaati kya kyenvu kabonero ka busibe ne Museveni mwennyini tabyambala ayambala saati kyeru Mwami Museveni ayambala saati ye ya kyenvu ezifaanaganira ddala n'enjeru sayizi zezimu wayambala muyita kuliimu kati lwaki Mwami Museveni omujja mu busibe abantu abasajja bano bajja abasibe batayambala kuliimu kati ye Mwami Museveni omujjemu yayambala kuliimu abantu abasinga tebabula abasajja bano bajja ne owulira sebo bajja ne design nti bwe tunayavuwaza bannansi bano ne tubajjako n'okutegeera tujja kubafuga tubakole kyonna kye twagala era ensonga lwaki olaba kati olwaleero n'abaasoma bo bayita ba elites nabo bo babuuza eggwanga liraga bakugamba situbitegeera n'oleeta bannaddiini ate leero waliwo bannaddiini abafuuse ensolo mu kwagala ssente ng'ayagala nakkutomera tomuyogerera ku Museveni gamuwadde ekiweebwayo kye mu kibaasa kakati n'onoonya bwe twayitanga ba senior citizens bonna babafotodde bali eyo mu nnaaka onoonya abakulembeze b'ennono ndi abantu bamwe bonna bali mu kubonaabona muli luddawa nabaddeyo mu mambuka ga Uganda ennaku ezo omukwano gwange yampita ndi shadow minister w'ebyettaka ng'abasajja badizayininga entwala y'ettaka nga boolaba wano Museveni bwe yajja wano yateekawo enkola gye bayita ya divide and rule bagabanye ab'amaddiini n'abagabanya osanga ono w'ekibuli World Kampala naye nga bonna basiraamu nga buli World Kampala bw'asanga ow'ekibuli tebaakala kukwatagana mu ngalo n'osanga kakati abantu abakulembeze b'omu mambuka babeeranga n'omukulembeze omu buli community babayitanga ba chiefs kati bwajja n'agamba nti abantu bano tunaabatwalako tutya ettaka kuba ettaka eryawano mu Buganda Museveni ne banne baligabanye bino byange Lutamaguzi si bya Radio Simba byange nga shadow minister by'ettaka Mwami Museveni asooka designingira ttaka lyawano mu Buganda n'anoonya abantu abeetuuma amannya g'Ekiganda naye nga si Baganda nga balina bokko Buganda obukuku era ogende ne buza nti naye ono n'akola ati naffe okutusaanyawo naye ng'alina erinnya lya Kiganda kati awo tebakyatusurprisingira ensonga laki nalabye ono minisita wa Mwami Museveni gwe bayita Mayanja ng'avuma Kabaka okukamala ne Buganda naye nga yeetuumya erinnya lyaffe n'abaali mugambyeko nabo banne beno beetuumatuuma dda amannya noga nti eno naivuma Kabaka nga nekifuuka kya nanka kifuuse kati kya nanka okuvuma Kabaka mbu Kabaka talinaawo ttaka wabalabye nga bayisaamu Kabaka eggaali ku ttaka ly'ekaazi nga bagamba ayo tatugira ne tulinda amaloboozi ge batera okukozesa nga bajerega Kyagulanyi gaveeyo gagaye nti naye gwe gundi weetuuma n'erinnya lyaffe wano kubanga obubinja obwo bwetuumya amannya gaffe wano bwe busaanyizzaawo Buganda era Museveni bwe yajja yasooka n'anoonya omusajja omwami omu gwe baayitanga Semajege omwali omumanyi oyo yakolanga Emmengo be baali ku luutinga nga groups zino zonna zolaba eŋŋanda mu mannya kakati n'ajja ng'abaza nti bwe tujjawo ebifo by'ennono gweokimanyi nti mu Buganda tekyalinamu lusozi lwonna lwe bataatwala olwebaka lwo olwo nalwo tunaatera ku lwebaka eno lipooti njirina buli lusozi lwonna baalutwala lwonna omukulu omu ali wano w'amaanyi nnyo yazitema zino ezigenda ku ttaka lya Kolasi zonna ensozi ezaali ez'ennono lipooti njirina era nzikuwaako naye njikuwaako nga nsoose kwetegereza kuba tulina obubinja bw'abasajja wano obwefuula Abaganda naye nga bakoleddera Buganda okugisaanyaawo nga baakola endagaano ne Museveni eyeekyama okutusaanyaawo tulinamu abantu sebo mu gavumenti mikwano gyaffe nakugikuwa nti yiyo tuli eno tulya naye yiyo tuli eno tulya yeyo olinaga tuli eno mukulya akagaati ke kankuumidde ono ne ripooti yiyo kakati mambuka ga Uganda nayo betwalayo ne bateekawo basanga nga buli community erina gwe bayita chief Museveni abagamba amwerondemu mu bachief mwerondemu gwe bayita paramount chief musaba chief
kakati ne batandika okwekuba ettaka lyonna balitemye etemye lyonna nalyo bali batutteko buli mukungu w'omumambuka bamugabira omukazi omulaalo nga wano mu biseera bya Ssemagyege neddaleka naawe bakugabira toyagala nze nina lipooti gwe lipooti ogirina buli mukungu w'omumambuka bamuwa omukazi omulaalo buli mukungu w'omumambuka bamuwa omukazi omulaalo nga Lutamaguzi togirina ku software ondagekaawo yakuwako ku guni enkuwako bitundutundu bayinza okukuwamba bayinza okukuwamba nsonga eyo bwana Lutamaguzi ati mbadde nkulaga nti obwavu buno bwe mulaba buno abasajja babudesigninga nabadde ndi eyo ebweru w'eggwanga nga ndaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku bantu 350 aba designing okweddiza obugagga bw'eggwanga. It's true mwe mukyasobola okufuna emirimu mu gavumenti ne bw'ogufuna bakubuza ogufunyeewo otya tosobola ettaka lyammwe bali batutteko abakulembeze abavangayo okwogera bonna babazibisa emimmonde buli gwayita takyasobola kwogera abantu abaali badde bayimirirangawo ne baga nti kino eno direction gyerina okugenda abasinga bonna bakitadda kakati n'olwekyo obadde oyogera ku kyemubende eyo nenkirengera nti kyatandikira wano mu Buganda design bwe yajja gwe nalabye bano mikwano gyaffe batwita mujje mutwegatteko simanyi tubanje President Museveni mbuwa ente zaffe zalagawo ez'omwateeso sibwe mu bateeso ente z'omu bateeso tewali yazirya mubuuza abasajja bano zalagawa atera ku nsonga yemu era nabaddemu ne ku kibooziboza nemanyi niragiramu awo nga mpulira abantu baga kati ennyama egenda kulinnya oli naamubuuza mbu kati ate ente kati zonna zigenda waggulu bali waggulu bali mu kugabana ensonga eyo abantu bafunaye kakati mu palamenti kaliisoliiso yayongedde ebyakaliisoliiso ow'ekitiibwa Betty Kamya tomumenya ayogere ki bali bakamaabe be bali mu kugabana eggwanga bakugambye abantu 35 begabanyiza obugagga bw'eggwanga bwonna naamini gwe muyita omusiru yazimbanga zero ze tuyita Uganda House owulya ze bayita Uganda House ebizimbe bya Uganda ebiri ebweru wa Uganda London New York Glasgow ebyo byonna naamini yabizimba bano byonna babyegabanyiza leerwe yonna ne bagyegabanya n'ettaka lya leerwe wano mu Kampala weeguza otya poloti eri kakadde ka $, n'ogyeguza 8,000 ebyo bye batwalira wali Betty Kamya abakolere ki ayogere ki mukazi wattunga bw'omulaba ayigijja ayogere ki naye kasita ayogere ki genda ku nnyanja olaba abantu bakuba emiggo amajaago Museveni tubadde nga tumugamba we wajja wano ng'omuzza okuwamba ensi yaffe ne banno wasangayo maje ku nnyanja yasangayo gye tuyita Marine Police era ffe nga Parliament tulina gye bayita Marine Police Act Marine Police nga gye tumanyi kati buli kimu bakitaddemu amaje ne babazanyira ku bwongo bwe beefula nekubuuza kuwana ekibuuzo kino abasajja bano okulaba nga basuleyo mu bisikosiko bayita basiru tebalina mayumba wano Kololo n'emuyenga okubalaba nga beesuzzeeyo ebbali w'ekibuga musikosiko eyo emyezi n'emyezi abantu tebaagala bibaleekaanira kyenkubuuza obayita basiru bantu tebaagala bibaleekaanira kakati babadizayiningidde gwobeere mu kibuga basooka kutamya kyalo nga walaba wano Museveni we yali yakajja wano ebyalo byonna ne mubitunda ne mukolagana na buno obubinjabinja muguze boda bwe bamala okubatwalako ebyalo tutera okubabuuza nti zino square miles ze muli neeno mu bitundu byaffe mwazijjawa bwe bamala okugabana ebyalo ne bamanya nti muvuddeyo muzze mu kibuga kati n'ekibuga bakibagobyemu jjukira bwe muddeyo mu byalo be banyinizi square miles be balina ssente mwe mubadde temukimanyi nti beeterekerawo nawo ssente ze beegabanya ekiro nti tugule ebyalo abagaana okugula tubatwale na kifuba era kyova olaba nti ffe wano mu palamenti ne bwe tunaabeerawo ne mwogera oluzungu ne mukola kimbu gundi ayogera nnyo ebyo tebikyakola bantu mulina kuddayo wali ku drawing board tutandikira wane waffe mu Buganda nti wane waffe ffe abaali bannyini Buganda ffe kati momboze abantu abajja okunoonya obubudamu ate kati be batuwulira n'ekyokukola be batuwa emirimu ne ku ttaka lyaffe be batugabirako ne kabaka n'atandika oli n'ayimirira mu Buganda si eri walala n'ajerega kabaka nga naye ajerega kabaka yeetuuma erinnya lya Kiganda nga nemwe mumanyi yajja wano nga munoonyi w'obubudamu siganye oba oli Muganda nze akugamba ssebo mukama wange omanyi mwe bagendanga ne babatiisatiisa bw'oyogera ku muntu ku ggwanga lye mbu oba omusosola bwe tuba tubasosole bw'oba wajja wano ng'omunoonyi w'obubudamu wano mu nsi yaffe Buganda
nondiisa akakanja ewaffe ng'ewammwe sisobola kujjayo n'enkulisizayo akakanja nga n'ewammwe tosobola kunzikiriza adde kugulayo yinsi ya ttaka naye nze wano emwegabira ssente tugule bano tubafuule momboze twegabire obugagga bwonna ffe tutunda anti nkugambye olina ssente olina mulimu ki singa muba mutuuzizza olukiiko lw'ekika osobola okuleetayo ewammwe emmotoka za gavumenti mmeka ezijja ne zipaakingawo nti ono komisona nti ono executive mu kika kyekye kakati ffe tudde eno twawiziddrowinga ne temutusulooza nti tuli bajega omuntu nojja wano mu Buganda nga wajja kunoonya bubuddamu n'otandika n'okuvuma kabaka nga n'abali awo abalina ebifo kabaka be yabawa bonna nga babatunuulira butunuulizi abantu abalina ewaffe kati ffe tufuuse emmomboze n'amalaalo kati bagasimulayo abakeeranga ku makya ne tulima ne tuvuba ne tulunda sebo kati ne bwoba n'akateeko nako bakakima ekiro golooza ababba ente abo bava Kenya oba Tanzania era kyetwagambye n'emikwano gyaffe ab'etteeso twabagamba nga luli nti bwe tuba tunaatereeza obwavu buli universal kiringa mwe mubadde abamu mulowooza nti n'abanyankole bali bulungi sebo ntambula nabo bali bubi owulira sebo siri munyankole naye nabo bali bubi n'otuukayo noga nabo ne bakugamba naye akabinja akali eyo naffe eno katuliisa enkanja era kabwe kaveeyo ne kasala ne kaddeno we kaveeyo ne kasala ne kaddeno kati bwe nebyo bali kugambira Mwankole Mwankole omanyi abamu balowooza nti buli munyankole ali obulungi Museveni yamuwa nti bali abasajja babonaabona eyo wali ogenze okola anti tugenda ku lisaaki muwano omusajja abagamba mbu kimanyi mbu mwebaka ku tulo ng'eno beegabanya nkubuuzizza Buganda ekyali ludda oli musajja Muganda Buganda ekyali ludda wanga n'awali ekika kyammwe ekyeffumbe olusozi lwammwe nalwo balututte abakulira waawo bakyoli abakulire olusozi lw'effumbe bakyoli beekobaana na zino gurupu sinti ffe tulye naye kino tukibalayirira okukubagana okuliyo kwa Ffumbe mwami Museveni takuliimu abo boyogerako tebakuliimu Bafumbe be bakubagana n'ebeffumbe ng'amumanyi nti omusajja wa Ffumbe beejenti be baasasula buli kika yakiteekamu ensowole nze nkubuulira buli kika yakiteekamu ensowole ndagaayo ekika ekitali mu nsowole ate ensowole n'aziwa ssente mmwe bannyini bika ne bamakinga sure nti bakwavuwaza ne bakusindika ne ku kisenge genda olabe ensowole onoonyeyo ensowole enjavu buli nsowole erina ssente erina amaanyi n'ogendako wali ensowole ekutwala entyaje nkugambe tukyalinawo olusozi lwonna lw'olaba mu Buganda lwe bakyaleseewo olundage tukyalinawo ekibira wano mu Buganda kyokyasangawo ti kino ekibira kyaffe weekiri tukyalinawo ennyanja wano gy'osobola okutambulako nti abantu ba Kabaka oba abantu ba Uganda bajja kubanga Buganda yasembezanga buli muntu nojja wano n'obeera wano n'okola emirimu gyo ne kati buli ajja kukusaanyawo kyenvudde nkugamba nti ow'emubende eyo omulaba tomusekerera era bw'omulaba mugambe tukoze tutya omuntu atuuka okutunda kozi kasooli tebakiyita kimuli n'oluyange tebaluyita luyange ekimuli ekyo bakiyita batya kati benabadde njogera nabo bo bakiyise kikoola bo bali bakiyise kikoola kati bo we batunuulira ekikoola ekyo omanyi ekikoola ekyo waliwo we kirabikira obulungi ne bw'okitunda ekikoola n'oweerera omwana era talinaayo mulimu gwe twagambanga wano abasajja nti naye mfe mutulabanga bannabyabufuzi mwali mukitegeddeko nti abasajja bano lwaki bagano zimba amakubo wano mu Uganda ne bagazimba e Congo waliwo kyebuuzizaako mu bwongo obwo nagano zimbe ekkubo gwe bajjako omusolo n'ogula emmotoka ogiguze $2,000,000 ne bagiteekako omusolo gwa $2,25,000 waliwo kyebuuzizaako tiwaki mwami Museveni amakubo agazimba Congo wano mu nsi gy'omwenyumirizaamu nga taagala gazimbawo mu ntuula n'ebibuuzo byaddamu olusinga mu nnamawulire ezentuulamu nga tugenda okubuuza Pulezidenti Museveni atugamba enguudo okuziteeka awatali kivaawo oluguudo ezo ssente oba oyonoonye ennono ngawa luddaabirize buddaabirize ngawa
zimba enguudo nga oluguudo lwo luzimbye nga gy'oluzimbye waliyo ekigenda okuvaayo ekinaavaamu ne ssente ezikubisa zozimbisiza oluguudo emirundi lufukunya kati eyo enguudo gye ziri waliyo ebivaayo kankuwa ekyokulabirako wane wamwe wayinza okuba tewaliiwo kivaawo kankuwa ekyokulabirako ng'obadde okimanyi nti omusolo gwa Uganda ebitundu 85 ku buli 100 guva mu Buganda region omusolo gwa Uganda ebitundu 85 ku buli 100 guva mu Buganda region omusolo gwa Uganda badde nkugamba bye yagamba anti ebibye bye yatambulizaako wano bwe yajja n'abagamba nti Obote yali musajja mujega nnyo okukozesa emmundu okusaanyawo Buganda yali badde akozesa obukolomoni bulala ne mukuba mu ngalo olwaleero nkubuuza oli musajja muganda Buganda eriwa Lutindo ampuliriza omulungi eddakiika zisembeera n'olwekyo ssebo mukama wange mwawule nnyo tuli mu kaseera kano si ka bulijjo mugere ne mugamba ne mutuuleeyo ne mugamba bano bannabyabufuzi batulwanirire gwokimanyi ti omwana wo ne bw'aba afunye first class tasobola funa mulimu mu nsi ye wano Uganda nabbumba nabbumba oba bbumba ng'ani agumuwa okimanyi nti ebiro bigenda kutuuka nga munansi munna Uganda abonaabona nnyo nosinga omugwira kubanga bano abasajja baateekawo nagikubulya wano open refugee entry policy abagwira bonna bayingira wano ne bafuna ettaka nga bwe baagala n'otuuka ekabalagala ng'osangawo abeeritulya bakola obulimu bannansi bwe baali badde bakola okimanyi ekyo obulimu bannansi bwe baali badde bakola omusajja abubawadde n'agenda ne yeewola kakati twayingidde likodi mu bbanja eritubanjibwa omanyi sente ze babanja Uganda kati oziwenze batubanja kati batubanja trillion 12 tumubuuza ziragawa nga tuulira amakubo ogazimba Kongo kubanga ffe nagamba omusajja omu nti oba abasijja bano baagala Kongo kugifuula balina ekitundu Kongo kye baagala okuzimba ensi yaabwe nga yanjawulo nga bwe tubafubutula wano gye bujja bajja kusala busazi bagende Kongo Lutindo Walusimbi Evans tukyagenda mu maaso nina Honorable Lutamaguzi Honorable eyo nga tuvuddeyo ku nsonga eyo njagala tubeere nga tutunuulira ku nsonga z'akalulu k'ekawempe ennaku zisigaddeyo ntono naye nina ekintu kyendabye kino konsaani yange egenda ku njuyi zombi naddala ekibiina ekya National Unity Platform ekikyo n'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM kyendabye va ku bino ojja kutubuulira ebirala ebigenda mu maaso nalabye omukyala eyeesimbyewo owe NRM ne Prime Minister nga bakutte omwana wa Seggirinya bagamba omukyalo ono mumuyambe mulonde omukyalo ono ajja kuyamba abaana oba ajja kuyamba omwana ono kyekimu ne ku ludda oluvuganya olwa ekibiina mwami gundi gye mwe yali omugenzi era nga nabo balina enkola yeeyo nze nga Walusimbi saakyagadde buno obudde bwa kusoma omwana alina kubeera mu kibiina ku njuyi zombi era omwana teyandikozeseddwa nga kyakulwanyisa kunoonya kalulu bw'otunuulira oludda olwa National Unity Platform buli kaseera lwe lugugumbulwa ne lukubibwamu oba tiyaggaasi ne lukubibwamu emiggo amasasi ne ganyooka watya nga omwana oyo waliwo ekizibu ekikoze ekimutuuseeko so nenkirabanga si kirungi era ekyo nze nga Walusimbi nkivumirira mukyala Nabbanja yandibadde agamba kandidenti we nti ono omwana addeyo mu kibiina so simunoonyezaako kalulu era ebya Seggirinya byaggwa okitegedde Walusimbi bwenva wano ku radio Simba sikiwa nti Nabbumba Simba ejja muno nange mugambe bane program eno mugiwulirizenga nnyo kitaye w'omwana ono yagibeerangamu nnyo kyemusuubira kujja wano kubuuza ebikwatagana ku NSSF wataata agende mu banka gyeyo sente ze full stop so ekintu ekyo nga Walusimbi ku njuyi zombi abaana mubaleke babeere mu kibiina basome mwe munoonye obululu bwammwe bwe muliba mwagadde okubayamba
muli basanga eka tugende maaso na kiki nkubira ku kifaananyi ku kampeyini ekisooka kampeyini gyenva era mbaddeyo mu kunoonyeza nalukola akalulu kampeyini se kampeyini kampeyini kitegeeza kutunda kyolina okisiiga ekifaananyi bwe kyosobodde naye kati obuzibu bwe tulina ebyobufuzi bya Uganda byafuuse byanfuna abantu bate balina mirimu balowooza nti ebyobufuzi bufuukidde ddala kati mulimu era kyova olaba Prime Minister onenya wa bwereere kubanga ayogere ki okwogera oba talina oba talina abeeremu ak'obuzadde nakali omwana amugobe agende neno mwami Lubongoya naye omwana amugobe ak'obuzadde kekali olinga agamba mwami Museveni tibeeramu ak'obuzadde osumulula abaana b'NUP abali makomera bo bamanyi baatuuka naye twababuulirako nti mwobanga owagira mwami Museveni naddala mu abasajja abatannakaddiwa tubasaasidde mugenda kulagawa eno ensi tewangulwangako omuntu yali omu yawangula ensi ogu Yezu yekka naye abalala bonna ensi yabadifiitinga yampaayo omu yali awangudde ensi uno Gaddafi bamujja mu fuleje yalinga yewaga nga bwajjalo n'amasimu gaffe bagajjako mbutujja ku mukulu atuusa omubede oli Saddam Hussein bamusanga mu yasima ekitaanataana ng'omulevu gumulinga gwa nanka mwoya gwa kapa abalala bonna kati bano baafuna Uganda balowooza nti baafuna obwa Katonda kakati abaana bano nga bwe nalabye omwana alina omwana omu omugenzi yaleka abaana nga 30 naye golooza lwaki ono gwe bakozesa omugenzi yaleka bannamwandu nga 30 baana kakati obono gwe bakozesezza ng'ekiwe okwata olusiringa yimba ovubireko ekyennyanja fe tuba tunuulira butunuulizi oba ekikulu ekiriwo nti kyemulira nammwe bannansi okumanya nti embeera gye tulimu si ya bulijjo mu biseera by'olutalo omukyalo ow'omwana olumu amwerabira n'akwatamu kapa n'afumuka emisinde ng'emmundu evuga agenda okwekanga mu kibira nga kapa gy'asitudde ng'omwana yamulese waka kuba ne kapa bwemanya nti ono nze gw'asitudde naye yegonda bulungi nnyo mu kibira naye bw'ogituusa mu kibira nze gw'oleese so kati embeera eriwo si ya bulijjo ekisooka tebakya omaze mu gavumenti emyaka 40 gwenga mwami Museveni yajja mu nsi yaffe buli ke wasangawo katunze banansi bonna obasuffocatinze be wasanga n'emirimu bonna obagigobyemu twogere kalulu k'ekawempe kenkulaga akalulu k'ekawempe okasuubira kuba katya tekasobola akalulu k'ekawempe okuggyako ng'ensi ekyuse teri munakawempe mujeganya asobola kukwata Museveni oba weenaaleemu n'amuwa akalulu era oyo bw'aba awulira bw'oba ompulira ojja kuba osiibidde bwereere kubanga abasiraamu banja bw'oba weerayo omuntu w'ekawempe ng'asobola okukwata akalulu n'akawa omuntu weenaaleemu wa baasi oba omuwagizi wa Museveni ebitisaati byo mu byambale kuba mujja kubanga abeewaffe eruweero twayimiriranga ne tubaga nti nemwe mukimanyi nti mukomye ku bitisaati omusajja ono yajja n'enkola gye bayita eya siyaasa mwami Lutamaguzi mwami Museveni gwe bw'otuula awo tomulabirako ddala kintu kyonna kyakoledde eggwanga lino ngaki mpaayo nze nkubuuziza tomulabangako tolinayo kintu kyonna kyonna gwe n'otuula ku kampu Lutamaguzi bayite batya buli we mulaba mulaba nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza buli we mulaba nze buli we mulaba kugambe kino kyange buli we ndaba Museveni nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza gwe kindage kyatukoledde ng'ensi eno bwe yajja wano yasanga abantu bavuba enyanja agibagobyeko tusanga newaffe nga tuba n'ebyalo byonna bitutte mwami Lutamaguzi okuvuba abantu baavubanga mu bukyamu bwatya n'aleeta enkola evubisa ebyennyanja ebikulu nti ono yasoma sayansi w'okuvuba okusinga abakulembeze be twalina mu Uganda emabega lwaki tebabagobaayo ku mulembe gw'Obote oba Amini ettaka abantu be balitunda batya kati bali mu mambuka ga Uganda bagaba omanye ekiri Karamoja bagitemyetemyemu famire
nti wano ewali ebyobugagga gundi agera Obukaramoja bonna babukuŋŋaanyiza mu kigundi kimu ne babulimba mbukibe bano badde bazze kubba nte ne babukuŋŋaanya obulala bonna babugobedde eno Kampala eri bali mu kugabana buli wali minerals Karamoja they are sharing akaluluke Kawempe mukawangula anti kati nkugambye nti Kawempe tugenda kumuwangula bulungi naye bwe wabeerayo musiramu we Kawempe ng'agenda kuwagira we NRM nkwegayiridde nnyo toddayo kusiiba goba oli we Kawempe ng'oli musiramu anti nkugambye omusiramu nsoose kugamba kubanga nina ensonga zange lwaki njogedde ku musiramu kakati bw'otunuulira abantu be Kawempe obalaba population yabwe efaanana era Kawempe yemu ku constituency singa abantu mu Kampala ne Central genda olabe services eziriyo in fact mu Kampala tebatina ddagala malwaliro amakubo gonna gaafa n'osanga munnansi nga bw'ali ekyeggulo ekyemisana takisuubira bw'ali ekyemisana ekyeggulo takisuubira n'aweerera omwana naye nga gavumenti emutunuulira olw'eggwanga lye nga tebasobola kuwa mulimu olw'eggwanga lyo ng'emirimu gyonna emisava giriko bannyini baagyo yeba nsi yaffe ng'otandika kujja anti kwe tukabeeramu tukugamba nti tujja kutwaliriza paka golooza abasajja batwaliriza Gaddafi baalina ki mwe mubadde nga mutugamba nti ekijja bano bakitalo nnyo n'oleeta emiggo ne bakuba abantu n'oleeta emmundu ne bakuba abantu kati abaana bakyali malwaliro okimanyi nti abamu bakyali malwaliro ng'omubuuza nti okuba lwaki bannansi be wasanga mu nsi yaabwe nti tutandise okufiiringa obujja mbu baagala kufuna buyinza batutwaleko obugagga waliwo omukulu omu gwe twagamba ennaku ezo nga ze ne tumugamba nti Katonda ono wa kisa nnyo naye omuntu asinga okuba omukambwe ennyo mu nsi ye Katonda abasajja bano abawadde buli kimu kyonna bwakibawadde ate n'abajjuza amalala bonna batutunuulira bwe bennyinyimbwa mu nsi yaffe nno mwe batusanga buli kye batusanga nakyo ekyaffe bagamba kirina kuba kyabwe mwoyo avuga atya emmotoka erina kuba yaffe n'osuubula emmotoka ye webweru nogaba kanzireyo mu nsi yaffe Uganda naye nvuge ku mmotoka ne bakuteekerawo era akabinja kaabwe mu Uganda Revenue Authority emmotoka n'ogigula miliyoni 3 babajjako musolo guyamba gwempaayo omusolo bikibyo beweenyumirizaamu nga munnansi awo omusolo n'ogamba nti okusinziira ku musolo gwempa kuba nange ndi mubaka wa palamenti mpa omusolo era njagala munnansi awo omusolo ne gwe mbuulira gwe munnansi kiki wenyumirizamu n'ogamba bwe bajjano bagamba nti Obote yali mujega omusolo ogwo ebyokwerinda birungi mu ggwanga bitya tetulina bulumbaganyi bwonna nti ebyokwerinda enguudo okuva mu musolo ogwo omusolo enguudo gukoze eki ziriwa amasanyalaze mu byalo gyogenda batandise okugabulisa musolo amalwaliro bagazimba musolo amasomero siri sukulu ziri kibyonna ogwo gwonna musolo osoma Bayibuli n'osoma ne mu byobukulembeze generation ebeera ya myaka 40 ana emyaka gye mwawadde mu 740 singa mwagiwaamini singa tusinga ne Dubai emyaka 4 gye muwadde mu 7 singa mwagiwa kyamini kye mugamba ekyali kitaasoma singa tusinga ne Dubai ono mumuwadde kikye tukyasigazzaawo ng'eggwanga ogyeko bba abatono bagagga basajja bano bagagga kati buli nyumba gy'otunulako ennungi yaabwe buli ttaka lyolaba eddene lyabwe buli mmotoka ennungi mu kibuga yaabwe gwe ne bagikusanga lyo bakubuuza wagijjeewa amasomero amalungi gaabwe bebagalina okugasomeramu emmotoka bazibuuza emirimu emirungi gyabwe gye wagiyisaamu wagisasulira omusolo abaana nga bavuga mmotoka wano va ku ebyo va ku bugologoosi mwanye navuga emmotoka gyayagala bw'osanga buvuga emmotoka budoleeva obugologoosi nkugambye the owners gwe kakati olwaleero nkugambye nti emyaka 4 gye muwadde omusajja ono ne banne tetumanyi kuba yagamba mwayagala tufiirako singa mwagiwaamini singa akalulu ke Kawempe mukatwala ab'ekibiina kya National Unity Platform kiki kye musuubira okutuusa mu Kawempe akalulu ke Kawempe nze era kye natekeredde bano abasajja olaba ku kalulu ke Kawempe bateekawo ebibinja by'amagye ne bikuba abantu ne bibamenya n'osanga omusajja omusirikale wa poliisi ne bamulaga ne feesi nti ono yabadde akulira n'omusekerera n'omugamba genda osome ku by'abasajja abaalinga bajjaana bakola effujjo abaabeeranga mu gavumenti ka bazeewulirira mugenda osome ku ba Sokolo wamuwulirako genda osome ku musajja omu baamuyitanga Kasirye Eggwanga wamuwulirako walaba enfaaye
wamulirako Kasirye Gwanga yali munywanyi nnyo gendo obuuze ku musajja bamuyitanga Mayombo kati Jeno Kalekyezi Kayihura namulabye atambula yekka ng'ayogera ebigambo mu bbanga ng'ayomba mbu banemwasulawo bakwera tebakyamuyita anti otukolere ki nga yalwanirira gavumenti wali ogirwanirira anti kyetukugambye era mwami Kayihura ali eyo munyiivu nnyo agamba bamwerabira yaliwawo omubiri ku lwa gavumenti ate alina okwegendereza abantu omukolondoozi omwaka guno gwe baakamuyitako kuziika bano bapoliisi bane be yali addirako mu bigere abapoliisi abakulu nkugambye Jeno Kalekyezi ojja kiwulira omanyi owulira nnyo Simba Jeno Kalekyezi Kayihura ojja kiwulira kubanga tubagamba nti bwe bakuwanga obukulembeze gana amalala ge mujja nago simanyi gundi bamutwalira mu bugombe ne mutuleekanyizanga ebigombe n'abalwadde nga byagala kuba kutula mu mitima mbu bakuyiseewo ne mujja nga mukola effujjo mu kibuga ebiseera byammwe bigenda kutu 5-3-9-7 yessimu gy'oba okubako tutunuulidde ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga akawulu k'Ekawempe n'ensonga endala. Lutindo Radio Simba. Hello wangi sebo. Hello avuddeko 5-3-9-7 yessimu gy'oba okubako tukubaganye ku birowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Lutindo Radio Simba. Hello wangi sebo. Webala okuwuliriza sebo. Tuli tutumbudde amanya mutima gwa ggwanga Mulindwa David sebo nga ndi mwogezi Honorable Tebandeke Charles Bale Constituency. Honorable Lutama bamusiza webala okulambika ensonga sebo nange nalabye n'omukyalo w'omugenzi Segirinya nkwatambula naye nagamba banange mulonde naale munungi nnyo neŋŋamba lwasita mukomera agasi Segirinya ne gamutta abantu lwaki twerabira mangu naye nga njogera ku Kawempe kino kyekitala bannakawempe mumanye ababaka be tulina okuleeta ebyo biteekateeka gavumenti byereeta mu palamenti ne biyisobola okuba ng'erina ababaka bangi ab'NRM n'olabanga banga baleeta ebiteeka by'emmwanyi baleeta ebiteeka ku kkooti z'amagye zisobole okuba nga ze ziwozesa abantu ba bulijjo lwakubanga Mwami Museveni alina ababaka bangi mu palamenti omuntu w'Ekawempe yenna musuukufu era nalibooza amaguzi kyoyogedde tusulira muntu w'Ekawempe nga mutuufu mulamu okuva wansi kagere paka ku mutwe ng'asobola okulonda NRM banyigirizibwa emisolo mingi basula bubi emijiju micafu mizibu ng'okira otyolonda NRM tugenda kulonda kanso Nalukoola National Platform President waffe Kyagulanyi NRM mukoze gyonna ne tujja bajja mu buyinza mutima gwa ggwanga kale 5-3-9-7 ebintu Kawempe tutunuulira Kawempe ennaku mbale basigaza lunaku lwa nkya lwokka ndowooza buli mukulembeze mpulidde Mwami Kyagulanyi ajja kubeerayo bayitawo Kate Farao simanyi ne poliisi bwebange erina wala webagambye mugende Mwami Museveni ajja kubeera ku ttaano wali ku kisaawe ndowooza ku kidde Lugoba n'abalala mu bifo ebyenjawulo naye nga Kawempe campaign ziggwa nkya. Lutindo Radio Simba. Hello Radio Simba anji sebo webali tuweereza munange webala okuwuliriza ani ono sebo mu Uganda omuyimbi w'eggwanga ndi Nagwero munange ensonga zudde era omubaka Honorable Lutamaguzi naye mwebaza okulambula bulungi ensonga banange ndakwogerayo nti ku kintu ky'Ekawempe nti kyo ddala mu kunoonya akalulu kaneeno yo gavumenti eragidde ddala nti ate mulimu ebyana n'ebyana abaana n'ebyana waliwo akatambi kendabyeko akateereddwa une mukuru wa Lusindi ngenda kugamba akatambi kano engeri gyenkalabyemu ng'oli akutte akadomola akasaze kaakumulira atonyeza munna amusibye gundi Sengenge naye ng'amutonyeza naye gye bigweredde nga balaga nti kuliko NRM neŋŋamba ddala obukyayi bwaki obwo nga tuli ffenna bannayuganda okutuuka okwokya munno nga ddala lwakalulu ate nga by election olusenga ddala kakyali akanaddako 2025 naye nga gwe baayokeza bamwokeza lwa by election z'Ekawempe era wekiri munnange akatambi nange nentya akatambi yongera okegendereza ngenda kwongera okegendereza naye ate ekinyumye okuperedde omusajja abalaga akasaati kajero nga tekuliko NRM neŋŋamba kiki obukyayi obufena nga tuli bannayuganda kale neyanziza neyanzeege
ekirungi ogambye katambi biyinza okuba naye nsonga ezo. Lutindo Radio Simba, hello wanji webale kuweereza mukama wange. Webale okuwuliriza. Amannya nze Yusuf Philosopher ndi Kayunga. Oli otya munnakayunga? Ndi mukama wange kakati ekyo ekiri kasooli bakiyita batya? Mulima kasooli e Kayunga? Nkuba tennaba kunnyikiza bulungi naye nga kasooli kijja mulima. Naye mbuuza kasooli nga bw'olaba ekimuli ky'emmwanyi ekyakasooli bakiyita batya? Ekyakasooli kikola kitya? Kiyita batya ekyo ekimuli ekivaamu kasooli nga bw'olaba eky'emmwanyi? Kale w'ensonga yo. Ensonga yange yakwogera ku kaluma nga akekawempe. Kubanga akalu kano batekekawempe naye ffenna katukwatako kubanga tuli bannayuganda. Akalu kano nze neekengeddemu kubanga juzi nalaba mu mawulire nga b'NUP bagamba nti akalulu kano kabbiddwa dde olw'ensonga nti emitwalo gyali 16 egy'abalonzi mu kawempe olwaleero essaawa ya leero abalonzi basigadde bali mitwalo 19 kati emitwalo 3 gyonna gyavaawa. Kale akalulu kano nkekengeddemu kayinza okuba akazibu. Njagalayo omu babiri tufundikire 5436977 yessimu gyoba okubako tutunuulire ensonga. Bannamubende nyongera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala naye bannange bw'oba olimye guma kasooli tomutundira ku musiri. Embeera si nnungi. Yes, embeera si nnungi. Ekintu ekyo nakiwulidde Mubende okubanga y'emu ku disitulikiti 3 ezikulembera mu kulima emmwanyi n'okutunda ebirime nga kasooli naye nga y'emu ku disitulikiti ezisinga obwavu. Kiba kitegeeza nti nno abantu ababagulako oba abantu ababafunamu ssente si bannamubende. Oba oli awo kitegeeza nti nno embeera si nnungi nnyo ddala naye katusabe Honorable Lutamaguzi kanfuneyo ono tufundikire. Lutindo Radio Simba, hello Walusimbi wanji sebo nkwebaza taata gyebaleko. Awe webala ani ono? Nze Kisitu Godfrey Mufumbe Ntebe Road wane Seguku Katale. Mukama wange buzibu buno webuli ate tebugenda kuvaawo mangu. Kansooke nkubulire tebayita akakoola k'emmwanyi oba kasooli. Omuntu bw'atunda nga ekirime kyatunda tekinnakula n'abasuubuzi tebayita akakoola nti nguze akakoola. Kati endebe bw'eba yandibadde ya mitwalo 4 akugula omutwalo gumu n'ekitundu egenda okutuuka nga yiye nga gwe tolina. Kati abantu Mubende n'emityana abo boolaba kasanda kwe kuba abaava ennyo kuba nze ewaffe gye nzaalibwa. Abantu abo kwe kubaluma ennyo bwe butyo nga bungi nnyo naye baaba obwavu bungi nnyo taata kitundu ekyo lwa mbeera eyo kuba tetwandibadde bwe tutyo tulina ne golodi mu bitundu ebyo. Golodi gyali? Ebyobugagga bingi ebiri Emubende n'Ekisanda mityana n'ennyanja naye bwe tuba nga obwavu buli obungi bwe butyo twesabire Uganda eterere. Kawempe ebigenda kuba bya mazima na bwenkanya kuba birabikako n'omwana omuto ayika. Honorable Lutamaguzi Sibula. Kati nze njagala kwebaza ababadde batuuliriza n'abakubya amasimu mukulu Edward Ekibowa wali ewaffe Kasangombe babale tuuliriza mukulu Sali Kabeere mukulu Nanjwenge naawe Kabeere ne mwami Ntumbwe kusaze Nakaseke n'abalamwe n'ambala abano abali e Dubai wabadde batuuliriza. Kati tulina obuvunaanyizibwa bumunga bannayuganda kuba we tuli masaŋŋanzira tukkirize nti abasajja baawamba ensi yaffe n'erina okununulwa whatever cost. Banga okukaaba si kwe kugenda okutujja mu busibe. Okukaaba sige kugenda okujjawo obubbi bw'abasajja bano kuba kakati bw'olaba omuntu w'emyaka 8 naye nga bbanga omuvubuka w'emyaka 2 nga bwabba bwatemya nga bwe muvaayo okwogera babafuula nga mu abatategeera. Tulina obuvunaanyizibwa abali mu byalo mukimanyi temukyafuna ddagala amakubo gaafa ne mubeera mu ggwanga nga bakugamba nti amasannyalaze mangi galiwo mu excess naye nga mu byalo temusobola kugoota kuwera ssaawa 2 nga tebannagajjako naye nga ate gali waggulu nnyo. So kino si kyekawempe nga bwe mutunuulira kawempe si kyababaka ba parliament si kyaba NRM oba opposition
fenna tulina okuyimirirawo tugambe nti eggwanga liragawa tufunye direction n'olwekyo ssebo kyensembyayo kino ekisaba mwami Museveni weekube mu kifuba tukimanya abakulya mu ngalo bonna batandise todduka temudduka kuba abamutulaba tutandise okweteekateeka okudduka ne bwogenda mu Germany tujja kujjayo zino ennyumba ze muguze Dubai nga mubba eggwanga omukulembeze bwakomawo buno obugagga bwe mutadde wano n'osanga omusajja omu ng'alina mukazi we omunene ne babba ssente ne bazimba ennyumba eringa woteeri ebyo byonna bigenda tulibwa n'amafaamu gammwe tusasule eggwanga ebbanja eritubangibwa sebo nga maliriza kino nkigamba abantu beewaffe Nakaseke okusala ku bibanja buba bubbi baŋŋambye eyo waliyo simanyi gurupu eyazze emanywa ekapeekera nsaba mukyala Aladise kugoba ku kibanja ng'oli weewaffe Nakaseke eno essimu yange eri 0757 69 0757 694754 nkubira abavubuka omulanga buli omu okubaako n'ekyakola oba oliwo opposition oba oliwo NRM okukola tekuliiko kibiina we tujja okusobola okuzimba eggwanga lyaffe wangala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda ab'e Nakaseke mwe namba tumiddeko naddala bali kampu Lutamaguze Kaasangombe makanika Katooke Kironde Najeera weebale okuwuliriza muganda wange Matovu Gerard oli mbawalabu eyo naawe weebale okuwuliriza Sirimani Boogere wali Namanoga naawe nkutumiddeko nnyo mu bubaka mbufunye saako ne muganda wange Boeni Boda wali Naggalama naawe obubaka mbufunye wangaala ayibene